mu influence y'okujjayo omuntu uno n'abenganda abadde ki babaddewo naddala bali ku saidi y'abaana ababoolebwa. Kaakati omugenzi bw'obeera nga ddala ye solution esembayo ng'ate era gavumenti eri ready okufacilitatinga okuziikula omuntu ono mu nnambika entuufu n'okumuzaawo n'okusingako nga bwe yabadde ez'enjawulo. Lwaki bawaza njawulo? Bakakase nti ddala bye bagenda okuwa abantu bikwatagana. So olunaku olwokusatu okuva ku ssaawa 2 gwe wenna ali eyo ng'olina akakwate ku kafeero, olina okwemulugunya ku musaayi gwa kafeero, oba oyagala okumanya gwe n'oluganda lwo ne kafeero. Keera agende wandegera ku poliisi babuuze department eno ekola. Watya nga teyali mwana wa kafeero ate nga gw'otugamba nti gwe tulina okuba nga tugeraageranya DNA zaffe, endagabutonde zaffe tuzigeraageranye ku ye. Kati nga bo kye baagala bwe bukakafu. Abamu bayinza okitwala ku by'obugagga. Mutereevu tukwaniriza ku omulabi waffe omulungi w'emikutu gino Ebiro Media wamu ne Fast TV mwebale butakoowa butajjangaoko. Buli tuteekayo ka vidiyo gwe n'osalawo n'okulaba munaye kola ky'amaanyi nnyo mwaba tukuuma okusalawo naffe okubaweereza. Leero nze tukutemeetemu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye tunazigenda mu kwatini okusaba Professor omukugu wange asooka ababuuzeeko bali tumeyo tubambagge. So musira muti eyo nga gye tuli Mukama akyatukuumye. Happy new month. Nenga sina kugamba byonna. Kitalo nnyo ddala. Ate kitalo nnyo. Champions League yaganye myaka giweze 10 mu gijo gendera awo. Olufuna mabude tugera byenda nnyo so bulize ku kubala byaffe abantu tumambagge. Mukama Katonda ono ayina engeri gyayanukulamu abantu ne bambi kyannumye nnyo okubeera ng'ate abawagizi b'e Uganda muyina fitina etaggwa. Otherwise mwenna batulaba ku mukutu guno ogwa Focus TV omu ne Ebiro Media mwe bali nnyo okubeera nga mutulaba. Nze Ade Wilberforce ku Muyanja. Thank you so much gwali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okubanga otulaba kola ky'amaanyi nnyo era tetutwala for granted lwasonga ffe baani bolobolayo mu platform zonna n'ogamba nti njalaba gino emikutu kwe mbandabira ensonga ez'enjawulo. Olunaku lwaleero omukulembeze batanabayamulira nsonga gye tugenda kwogerako naye byonna bye tufumba making sure tukola research. Ekyokubiri tubawo ebintu bye twekakasa nti tujja kusosa entuufu. Kituufu. Olwaleero zibadde tuli awo mulini nga tani okwetingana obusone bwetingana legend oba mwita najjajja w'abayimbi abaana batukirize ekiruubirirwa kyabwe ne bamusimugula mu ntaana. Njogera ku principal Job Paulo Kafeero ne boy of Africa. Ensonga ezo zigoberera banga panvu era osomerera otemeremuko abalabi baffe ab'emikutu gino. Okay, Munnayuganda ero tukedde mu ncuku enjagiyita nnyo si mbeera zaffe za buntu okeera ku makya omuntu eyawummula n'omukola ki notatanye eddembe kuba tutaganyiza eddembe ly'omuntu oba ery'omugenzi. Naye ku kino ekibaddewo leero enjuyi ziri bbiri ezibadde zirimu okusika ebitogi. Tulina oluuyi olw'abo baddaalinga ennyo bakafeero n'abaana DNA be yasunsulamu ng'ebalaga baani bakafeero. Tujjukire igwa tulaba for the first time walaba awulira stories zino nga mulundi gw'ogusooka wakolebwawo DNA era ng'eva ku butaali bumativu obwa family ezimu ezatandika okwesika ebitogi olw'ebyobugagga n'ebyokwagala okuzuula omusaayi. Ebuloni wano ku nsi oba olina kitaawo ne nnyoko oba olina taatawo ne maamawo oyinza obutategeera inkizo oyinza otegeeza maanyi gali mugakumanya abazadde na musaayi gwe gikola ki gye gusibuka. Kati ebibaddewo mu mbeera zino zonna ng'enjuyi zino ebbiri eza abagamba nti yes ffe tuli baana ba kafeero n'abagamba nti nedda mwatusosola oba mutuboola nabo nga gye bali. Abantu bano badduka mu kooti oba badduka mu mateeka gabe nga galamula era
mu video gye tugenda okubanga tubalaga bayire ekijja kwa kya buli asama endoza batusobola okubanga balaba video eyo eraga munnamateeka wa side eno ey'abano ab'emulugunya nti bo baaboolebwa ab'emulugunya nti bo bamiwa omukisa okumanya omusaayi gwabwe omutuufu olw'ensonga nti DNA yakolebwa mu kusooka yaggyibwa ku baana abafaanana ennyaani Kafeero naye olw'obuwanga bwaffe wano anti ne bagamba nti okufaanana si Luganda nti omuntu asobola okufaanana n'omuntu nga si yamuzaala. Ekyokubiri nti ffe tukakasa tutya nti gwe wagamba nti ojjako omusaayi ogwenkomeredde nti yali mwana wa Kafeero watya nga teyali mwana wa Kafeero ate nga gwotugamba nti gwe tulina okuba nga tugeraageranya DNA zaffe endagabutonde zaffe tuzigeraageranye ku ye kati nga bo kye baagala bwe bukakafu abamu bayinza okitwala ku by'obugagga naye ebyobugagga bya Kafeero tujjukire mu ddaame lye teyayogeramu ku bya bugagga nga ttaka teyogeramu bya bugagga nga bizimbe ebyobugagga bye yaleka yabagamba abalekedde bigambo byateeka mu ki oba ebiyiiye okategedde bino mbyogera with all due respect nga mbijja ku source entuufu era mbadde interviewinga ku Jack Kagato for a long time tulina episode ziringa 10 abagala okuzimanya okumanya Kafeero okuva yatandika okujja e Kampala olunaku yayingira Kampala mpaka lwava mu bulamu bw'ensi eno episode ziwerera ddala 10 genda ku Focus 256 extra eyo yeekolee ku mboozi ezo n'endala then genda ku Jack Kagato exclusive era channel particles ziri okuva Kafeero yayingira mu nsi mu Kampala okutandika okufuluma mpaka okufuluma Kampala nga mugenzi alaba video ya fenofere olunaku olwaleero nsaba genda emikutu egyo ginoonye Focus 256 extra Focus 256 extra ogenda kulaba emboozi ezo then genda ku Jack Kagato exclusive olabe dawo detail kwa kati wano fitukuonako bikoni naye ate oli ye yamwani abisimira ddala okuva ku sosi kuba mu ntandikwa yaabyo kati kalubanywera avaawa kyo kibuuzo kyekidde okutuuka olunaku lwaleero poliisi ng'ekulembeddwa mu department ekola ku ekyo eya forensic abakola ku ndagabutonde oba ku binkumu department eyo bagenze olunaku olwaleero ne baziikulayo omugenzi oba ebyasigaira by'omugenzi okugenda okubyekkaanya era munnamateeka akowodde n'agamba buli muntu yenna eyalina akakwate ku Kafeero eyalina okwemulugunya ku musaayi gwa Kafeero eyalina ekiraga nti mwana wa Kafeero oba yali ayayana okumanya nti ba mwana wa Kafeero jangu ogende ku poliisi obuze department bakuggyeko omusaayi oba ogende ku department ekolagana ku ebyo ebyendagabutonde ewandegeya ku poliisi bagikulage bakuggyeko endagabutonde bakole screening eyo bawulemu mu baana n'abatali baana ekirala abaana abadde bemulugunya nti gundi eyasooka esobola okubaamu okugulirira lwansonga bo tebamanya nawa watufu egenda kukolebwa watya nga baliwo okugulirira okwabayita emabega ne bagulirira DNA zino kati ekyo nakyo kyabadde kituli ku mulundi guno bagambye nedda bwe tumala okumuziikula tugenda kuwa laabu ez'enjawulo lwaki bawaza njawulo bakakase nti ddala bye bagenda okuwa abantu bikwatagana so olunaku olwokusatu ova ku ssaawa 2 gwe wenna ali eyo ng'olina akakwate ku Kafeero olina okwemulugunya ku musaayi gwa Kafeero oba oyagala okumanya gwe n'oluganda lwone Kafeero keera agende wandegeya ku poliisi babuuze department eno ekwatagana ku kino eri luddawa bagende bakuggyeko omusaayi bakowodde buli omu n'okoola omwana tamanyikiddwa obudde buno naganya nenyinsi ogamba ni mwana wa Kafeero ngenda nga gwe gwenda ewandegeya gavumenti erekamu ssente gavumenti addemu ssente kitegedde era minisita Balamu yeebaziddwa nnyo olw'okulaba nti abadde musaale waliwo enkalu ze yataddemu n'okuinfluensinga ebitongole nga poliisi okukigendamu bakikwate tewabaddewo nnyo nsasajje lwansonga baakikoze tebamaze kwalaatinga abantu bangi tibagenda kukikola wabula ate abaana bali ku sayidi egamba nti twaboolebwa egamba nti baatufutyanka babaddewo era bamu kwabo aboogedde abagamba nti kati bagenda kuba bamativu n'ekinaagenda mu maaso oba ekigenda okuvaayo awo wenyini ngenda okusinza okubuuza ekibuuzo
kinabaleka luddawa singa kinavaayo DNA nga si kitaata waabwe bamaze omwanika kibaleka luddawa abaana abo. Eblon mu nsi muno teri kintu kya bulabe, teri kintu kiruma, teri kintu kimenya mutima nga butamanya. Teri kirwadde kisinga kutta muntu nga butamanya. Tulina bannaffe abafudde AIDS naye kibatta butakola ki butamanya. Noli singa amanya nafuna counseling and guidance abamulamu ebbanga lyonna ng'akola ebyo bikolebwa. Ekisinza okubeera nga kiruma abantu bano si kubeera nti bayaayaana okubeera nga kafiro yabazaala era si kubeera nti nno bayaayaanira ebyobugagga bo bagamba ekibadde kibaluma nti baagala kufuna okuzuulwa oba okutegeera, tuve mu butategeera tudde mu kutegeera. Ebloni omwana yenna ng'okeera ku makya ogamba oyo si kitaawo, ng'ate gwe mama we yakugamba yaani kitaawo oba ye taatawo, kiba kiruma nti oyo taata waffe si taata wammwe. Kati kibabadde basa ziringa reasons ziringa 3 ezibadde mabegawo okuziikula Kafeero. Ekisooka okugyawo entotto okufuna sale ku batuufu abaana ba Kafeero mu ntumbweze n'abatali ki babaana be. Ku sayidi ey'abana abadde bayaayana bagamba nti babuulibwa babasikowalinga mu ngeri zonna. Keje nga DNA eraga nti bebbo oba si bebbo babasikowalinga. Eyo dawuti eba ekoze ki eweddewo. Ekyokubiri mu bintu Kafeero bye yaleka abaana bano abadde bawulibwa tebabaddeeko yadde akakwate wadde akakunukkiriza mu bulamu. Omuntu wabanga avudde mu bulamu bw'ensi eno kyabadde akolera ku nsi kwe kubamba nti ntegekera baki baana bange. Ebloni buli wookera n'ova ewa kitaawo ne nnyoko oba taatawo ne nnyoko ne maamawo otandika okutegekera obulamu obutali bubwo, obulamu bw'eri generation eneddako ng'eno evuddewo. Kati nga kibaluma bagamba lwaki tetulinaako yadde akakwate oba wadde n'okusemberera ku ebyo ebyagambibwa okuba taata waffe. Kaakati wano edawuti ekola ki evawira atuuka n'aba mumativu. Ekyokusatu singa DNA emala okukolebwa tugenda kufunamu omukisa nti waliwo ayinza okuba nga baaboolebwa ku mulundi guli ng'ate baana baki baana ba mugenzi. So kati ezo ensonga 3 omunnayuganda wenna zisobola okubeera nga zikuwaayokko ensonga lwaki osobola okusapootinga ku baana bano. Nze kuvadde wano era mbadde nkaayana nnyo ne Kojja Kagato nga mugamba lwaki mulizisitinga okuziikulayo omugenzi bw'ebeera nga kkooti ekugambye it is the only solution. Kuba nze ndowooza bwe nti ng'abadde ayagala ennyo Kafeero ate ebintu ebibaddewo mu ndolito zibaddewo over the 17 years omugenzi ng'akoze eki ng'afudde. Ate era ekigambibwa n'ebimu ku byatta Kafeero is a stress ne depression ze yagendamu era ng'ab'enganda bakoze eki bamuli bubi. Tujjukire mu influence y'okugjayo omuntu buno n'ab'enganda babadde ki babaddewo naddala bali ku sayidi y'abaana ababoolebwa. Kaakati omugenzi bw'obeera nga ddala ye solution esembayo ng'ate era gavumenti eri ready okufacilitatinga okuziikula omuntu ono mu nnambika entuufu n'okumuzaawo n'okusingako nga bwe yabadde, because they are ready okuddamu okuzimba okusinga ne wali wabadde kola ki wabadde. Lwaki tetukkiriza ffe abakakasibwa ng'abaana ba Kafeero tukkiriza nti guno musaayi gwaffe? Ekirala weewaawo kuno okukkiriza kusobola okubaawo tosobola kubenefitinga mu realities oba ebyo ebya Kafeero ng'ate era enkaayana zino zibaddewo. Eblon omwana awabanga teyakula na banne n'omuleeta mu bukulu abakiyitamuko musobola otuwa ekifaananyi ekituufu tofeetinga mu kika sobola kufeetingamu nga tetunagenda n'eyo. Ojje weegenderezeeko nga muyina nga taata ayina abaana mu bamaama ab'enjawulo musisinkane Samuweya, musisinkane Mulumbe, musisinkane mu kumanyagana,
misinkane mu mukolo bagwa ssanyu olabe what will happen. Muba mukunde abamaama oli niwe kibanga si kya bujja n'ekibanga tekiri mu kusika muguwa kya butonde. Nze ndi mulunzi nalundako ente za taata wange nga tukyali bato. Siri mulunzi nti nyina ente neŋŋamba nalundako ente za muzeeyi nga tuli bato. Ekiseera kya amazzi gaabulanga biseera by'ekyeya ne mukwata ente ku kyalo ebiraalo ebisukka mu 10 ne mugenda okwesera okuziwa amazzi. Walayamu nkakabe kayana akakyayonka mwazigattangamu ne zigenda ne zinywa. Tetwakubanga nte gino na mu kiraalo kirala. Era zagendanga zeeyawula z'okkomingula beza mu ekiraalo kiwa kyokka zepanga zokka. Kakati kiri bwe kityo. Enjuyi zino bbiri n'ekinabaawo kutabaganya kono ne bakakasa nti nabo baana baani bamugenzi. Tetugenda kusuubira kulaba ku famire eri wamu olw'ensonga ebibadde byogerwa bibadde biki bingi oluwonko wakati weruli awo. Oluwonko olwo tusobola kuvaawo wabula kyenjagala tukkaanye nti abaana bano okubeera abamativu n'omugenzi gy'ali newankubadde ayinza okuba adi takyagala okusinziira ku munnamwandu bisirikirwa byayogera nti omugenzi amulosa nga takyagala ddala nakiwulira nga bamuziikudde. Ng'ekyobulabe ekirala kye batya bano abali ku sayidi ewakanya okuziikula Kafeero nga bagamba nti bayinza okubaako bye baagala okukola mu nkukutu bateeke eddagala ku mugenzi. Naye kansubire nti mu kukikola poliisi ebadde very vigilant okulaba nga tewabaawo kikola kisoboka kuba bagamba beekengeramu okubeera nga waliwo ekikolwa ekyakalogo kalenzi ekiyinza okukolebwa nga baziikula omugenzi. Ekyokubiri ensonga y'abano abagamba taziikulwa olw'ekitiibwa n'engeri ensi gy'ebadde erabamu omugenzi Kafeero legend okutuuka ku ssa ly'okumuziikula abaawe wuse ekitiibwa kye kye yafa nakyo. Kwe omusajja wa kitiibwa nnyo. Nga bagamba nti okusigaza omugenzi actually bisirikirwa tukana ekiseera n'agamba omba mulina kye mwagala kyonna mu kikolo banze nva mu bulamu bwa nsinveemu naye temuziikula ani olw'ekitiibwa kye yali alina n'okukisigaza. Eyo biri ku sayidi yaani y'abana bagamba ttiimu temuziikula ani mugenzi. Omwana Swazi mu bigambo byagamba nti Swazi agamba nti nze siina kyenjagaza bya bugagga bya taata, siina kyenjagaza lwaki ng'oba bali okubajja mu musaayi guno. Naye kibeera nga waliyo enkola endala zino zikolebweko tube bamativu n'ekiri ku nsi tuleme okuziikula taata mu ngeri gye yaziikibwamu. Naye ebyo byonna biri ku sayidi eno ekola ki ewakanya okuziikula. Then nga n'akalala nga kabaddewo kagamba nti watya mu kuziikula ngera kiri kyogambye nti mwabayaayaana ennyo abaagala nti omugenzi ddala mumuggyeko DNA mukakasoba taata muba si taata wammwe nga mubooleddwa nga bakulu ba Kafeero mikwano gya Kafeero nga bagamba nti olw'okubanga mwagala okusigazaamu gaapu ebire nga weeri oba mwagala okusigaza eddembe mukireke muleme kuswaluka. Naye nze nkomekereza bwe nti nga ŋŋamba bwekuba kuswaluka kubeerewo naye Ebloni teri kiruma nga tomanyi. Teri kiruma bagamba ignorance is a disease. Obutamanya kirwadde kiruma era kisobola okukuteesa mu mbeera yonna singa oba okiwadde obudde. Kati teri kiruma kuyaayaana na kumanya. Abaana bano babadde bali mu kuyaayaana kola ki kumanya. Ekinaavaayo kyonna nga bwe nkugambye oba baana ba mugenzi Kafeero si baana be kijja bawa eddembe era ojja kutuula eri obeere contented siri mwana we. Then n'ekirala mmwe abali ku sayidi yagamba ttiimu taziikulwa mujjukire oliwo abaana abaaleetebwa ng'omugenzi Kafeero amaze okufa nga tekigambibwa nti Kafeero mu myaka egyawerako emabegako nga tannafa
wenda abasawo baali bamugambye nti obusimu bwe bunafu takyasobola kuzaala nti yakozesa nnyo omwenge yali nnyo mu depression bino byonna byogera njija ku sources embagambye nti agenda ku focus 256 extra n'agenda ku Kojak exclusive gyebiri nga Kafeero tannafa yafuna obunafu mu mubiri gwe olw'okunywa ennyo omwenge naye ng'ekimunywesa omwenge ye stress ne depression eyamutuusibwako abakazi be yazaalamu ne famire ya Kafeero eyamuzaala n'eyamukuza kyamutuusa mu mbeera ennyimba ezasemba mu myaka nga 45 Kafeero ze yayimba zaavanga ku ggumba kivula abamu bagamba yalinga omulaguzi yategeera okufaako because yali mutuuka mu mbeera nga byayogera byakola alabira ddala ng'ali mu matigga ng'alina ennyiika alina obulumi bwe yayizangamu ennyimba ezo kuba yali yafuna dde okulabikirwako okufa kwe olw'ebyo byonna ebyaliwo kati depression ne stress eyo yamutuukako yanywa nnyo omwenge okutuuka ku ssa nga obugundi bwe enkwaso ze zinafuye nga takyasobola kufunyisa mukazi luto y'ensonga lwaki talina mwana mu Bisirikirwa era Bisirikirwa ono okuyaayana kwaliko oba tebasirikula bbaawe yayagala nnyo Bisirikirwa obulamu bwe bwonna in fact ne bana abalina abaana bagamba nti bazaala mu Kafeero teri yabeerako na Kafeero bbanga Bisirikirwa ekyokubiri Kafeero obulamu bwe teyabeeranga na mukazi nga bwe nva wano nengenda nesiigana mukyala wange waka nti nkikola buli lunaku okuleka Bisirikirwa gwe yalina ku kido era yamwagala nnyo nnyo n'ebintu ebiri mu ddaame biki bino waliwo n'ebikusike ebitanayogerwa era nga Bisirikirwa tanakola ki tanabyogerako ekyokubiri bano abafamire bano batimu toziikula beebuuza igwe famire y'omusajja abamwegana nga mulamu ne mutuusa ne ku depression okutuuka okusajja okufa okuva mulamu bw'ensi nga abeevuma lwaki ate saa zino mu bufu bwe muli mu kulaga nti mufaayo nnyo mwatuuka ne kussa nga mu ddwaliro ly'ensambya Kafeero talina gw'ayagalayo w'oluganda lwe n'abakyala abo abamu ng'ayagala kulabayo Bisirikirwa ayagala kulabayo Papa Misaaki waliwo n'omwami John Segawa gemamu ku mannya ago ag'abantu abatono Kafeero be yakkirizanga okumusemberera ng'ali mu ddwaliro lwaki yalina obukyayi paka mu kufa eri abantu bano era lwaki ttiimu temuziikula babadde bali nnyo ku bwerinde n'okulemezaako ennyo nti olw'ebyo ebikolwa ebyakolebwa ku nkomerero ya Kafeero nga bibalaga waliwo ekitakola ki ekitagatta so mu bulumi obw'ekitalo nsaba ttiimu tebamuziikula bakkirize kino ekyazze kyakoze ki kyazze era bakkirize nti mu mbeera zonna Mukama alina ensonga lwaki ebintu bimu bibaawo bw'aba nga bakkiriza bakikirize nti ate saa zino mu maaso kiyinza otuwa eddembe n'ebbeetu omuntu okuweererako n'okunywa ku lwendo lw'amazzi olw'ebyo ebibadde bigenda maaso mu bulamu bwa Kafeero weewaawo yesebo sina kwerabiza bakama bange abanteeka mu kasente nga sibebala eba focus service and events bebine ku emikolo egijjudde obulungi egiri massive bagamba bakola kadiko bakola juice bakuba ebifaananyi bakwata zi video banoonyeko enamba za lukozera ku screen oba osobola kulinga ku TikTok focus service focus event services ate baluna akalaki bagambye nti mubadde munoonya ba MC abalungi bwe jangu bagambe njagala MC bwati bwaba nga line up gye bakuwadde ogamba ono taliimu era bajja mu kutuusako lwansonga bakonectinga ne ba service providers abalala abalungi ate n'ekirala kyenjagala tukkaanye tukkirize emikolo girikolebwa omulundi gutya gumu teri muntu akola mbaga mirundi ebiri ng'eri nnomu okulenga waliwo ekiguddewo ekitali kya bulijjo so bw'obanga ofunye abantu abatuufu bajja kukolera ekintu ekinaakujjukiza memorezo ebiseera n'abaana n'abazzukulu babirabeko then bannaffe aba focus graphics and branding tebakumaze banje kudengalo ono yawedde yakoleddwako dda bankolako amasajja gwa mwezi gamba kalo neeroboza bweroboza kakati nze gwe baasooka era baŋŋambye Katibuloni mugambe akome mu fezi y'obusaati obutishaati
amixingemu obusaati. So aba focus graphics and branding bagamba nti banoonyeeko oyagala banner, business posters, ezo stickers, olina kiki wetaga kitonetone ki kyoyagala kikolebwa computer printing and designing bina babikolerako. Wow. So tuyinza kulemwa kwebaza abantu abawagidde Kagato bicycle kick. Yangambye nti beerawo ng'omusajja bakuyitambwa naye nga otukako obanyinimu kano ng'agamba nti omukyala okulifaalingako ng'omusajja w'engembwa ako si kabi lwasonga embwa ekola ki ebynkubira naye weewale nnyo igwe omusajja okulifaalingako enkoko lwasonga enkoko ekola ki wewa olebera kusukawo nyaawo wade bala byaffe balungi nnyo okusinza eri twatandikidde mpaka wano tutuuse nze Ebron Brani nga bujjo ambassador w'ebinyumirwa ebyononese I sign out. Bye bye.